nje baliko manaje muwangalira kansubire muri bulungi olunaku leero ngenda kubalaga bwe tugenda okukola conference ye Germany ate ng'erina ne scholarship kati kankulage tugende step by step but nga tonnagenda nsaba owatchinga video eno ogimaleyo nataddeyo yesterday video ya Vima naye abaana ba applyinze ne baclosing applications at this particular time applications are closed. Imagine olunaku lw'olwaleero nga weba openinzeewo gundi but it was closed. So mwegendereze nnyo buli kyenteekawo gwe ki actingeko very fast kyesindikira omuntu ng'abantu abasinga tebanaba kukyengeginga kukigrabinga. Okay, kati let's go. Genda ku Google yo oba ku Chrome yo owandiikemu the International AIDS Conference 2024. Eno international gundi eno egenda kubeerawo mu Munich mu Germany munono mu Munich. Egenda kubeerawo ndowooza bakugamba registration is now open. AIDS 2024 the 25th of International AIDS conference will take place in Munich, Germany, and virtual from 22, again atandika from 22 to 26. Ngenda kumala ennaku mmeka ziizo. Kati ng'ekulaga wano eno you can register kansubire fena tugiraba. Sobola okwongezaako kati wano olaba an estimated 15,000 participants. Okay. Then ojja kujja wano eno gwayagala okuregisteringa nyigawo register. Ojje wano eno ogambe registration now open. Ziri open. Kati nali kugambe gwandi grabbing ekyo grabbing mukwano n'okugira paperwork n'otandika okumukola n'ogenda maaso. Katugende registration tugenda ku registeringa. Nyigaho kati wano watuleetera ebigambo bwe biti nti create kubanga kati wano toyina account katugambe sign in or create. Kati you're going to just create. Genda wano eno wansi. Genda wano wansi onyigambe create a new account. Ojja wano eno create a new account njagala oteekemu email address. Kati email address eyo gye bagenda okuwa bagenda kusindikira code. Let's go. Let us start. Kanzoomingemuko. Kati kyetugenda okukola womala oteekamu email address yo kati ng'eno ngezesezza ntaddemu email address then bagenda kugamba wano ekigambo ekiba kiriwo nti verification code koonawo kati eyo email gy'obateereddemu egenda kuweereza verification code kati nze bagimpereza ku simu yange wano bweti simanyi oba musobola okuba nga mugiraba ne bagimpereza okwo then we bagimpereza nenjiwandika nenjiteekawo yeeno wano abamu mugenda gamba verification code njijjawa the moment woteekamu email yo bagenda kusindikira ku email yo verification code kati woomaliriza verification code ng'ogitaddewo awo bw'obanga togigize osobola bagamba bakusindikira endala naye bw'obanga ogigize giwandiikewo ogiteekewo ojje wano oteekewo password yo ojje wano oteekewo amannya go nga agali mu passport yo kansubire mulaba bulungi passport yo date of birth yo oteekewo egundi yo bw'otuuka wano ku gender oteekewo oli mukazi oba oli musajja waneno wojja waneno nga bagamba is the gender you identify as the same as biki byonna ng'ogamba yes kubanga abantu abamu beekyusa n'obeera ng'oli mukazi ng'oli bisexual nga bakuzaala oli mukazi naye ne weekyusa n'oba musajja kati oba olina okubala gamba wano nationality Ugandan teekawo ennamba y'essimu Ugandan ogenda kukoona waneeno kakutwale onoonye Uganda weeri ennamba y'essimu giwandiike ne post code ogambe organization type gwenga gwe okolawa oba kitegeera gwenga gwe organization olina organization kikubanga omuntu amu bobeera ngo oli self-employed gwe teeka kati nze ntaddeyo self-employed obanga olina media organization gy'okolera oba byonna bino kwebiri hospitality byonna kwebiri oba kati nze ntaddewo just self-employed such that kubanga simanyi gwe nga gwe oba kitegeera
Kati wobeera ng'olina omulimu gwo ng'olina bizinensi yo giwandiikewo nze ntaddewo E&F Gold company nze ye yange oba okitegedde yange ne bba wange so kati gwe osobola oteekawo eyo kati profession yo otaddewo ki oba okitegedde oli health worker oli ki oba okitegedde osobola okulaba oli nansi oli ki nga ggwe oba okitegedde bibyo ebintu bingi gwe londako oba okitegeera woba osoma teekawo postgraduate biki bwoba ng'oli mu kusoma kati waneeno country of residence Uganda woba nga wooli kati are you living with HIV bannange eno gundi egenda favoringa nnyo omuntu ng'alina siriimu obanga oli musawo oyagala kumanya ku ebyo ebintu bya siriimu oba okitegeera so osobola okujja waneeno n'obagamba yes nina oba n'ogamba I prefer don't to say but at least if you say nti yes oba no baba bakiraba kati ne bakugamba do you identify as any of below webaba nga baku-identify nga bano nga bakugamba gay and other men who have sex with men which means oli gay people who bino byonna bigiremu wobanga gwe kennyini wobanga young people 15 to 24 wobanga oyina emyaka egyo teekawo woba kati nze ntadde wano people living with AIDS HIV gwe nga gwe ekyo kintaddewo kati simanyi gwe kati wano wetugenda waneeno ku gundi wano wali tagali what is your sex orientation kati waneeno waliwo kineeno abantu abasinga woba ng'oli musiyazi teekawo musiyazi wobanga oli oyagala mukazi ku musajja yene bagiyita heterosexual woba oli bisexual okitegeera bisexual sigenda kubiyitamu naye wobanga oli nnomo nga nze nga oyagala omukazi n'omusajja ng'oyagala kati nga nze ndi mukazi njagala musajja mbeera heterosexual gyoba oteekawo kati bakugenda kugamba can you currently prepare your country teekawo teekawo can you in your country teekawo kati nze wano ntaddewo no wano bakugamba are you a young investigator IEP bwobanga toli teekawo ate wano bagamba postdoctoral researcher 35 year teekawo gwe bisomeeko byonna obijjuze then waneeno ogambe create ogambe I agree then create kati waneeno osobola okuteekawo I prefer not to say I prefer then nojja nogamba create oba okitegeera kati waneeno mbadde ngezaako ng'egaanye then kati gundi ratio yoteekawo African nogamba wali tubadde tugambe I prefer not to say but I teekawo African then ogende wano ogambe create kati wano saagala kusavingamu don't save then we create kati nkome tuli waneeno then njagala mbazoomingireko olabe waneeno kati nze by the way gundi yange ntaddemu ebifuufufu nga njagala twanguwe kati olaba osobola okujja waneeno n'ogamba gundi n'osomako kubanga bakugamba wano we will confirm your registration once we have received a complete registration form payment in full and all requirements support biki bino ebintu bino byengenda okwandilayininga ku mbadde nsaba okole ki obisomeko gwe nga gwe ojje waneeno bw'oba ng'oyagala kulaba kati nze ebyange ngenda kulaga nti nkoze ebifu nga njagala twanguwe ogenda olaba ogenda waneeno n'okoonawo wonookoonawo egenda kugira ojje waneeno olabe teekawo zip code yo teekawo amanya go teekawo bi street name eno gundi eno yonna gijjuze oba okitegeera then ogambe update ogende ku gundi eddako oba okitegeera eno foomu yonna gijjuze bulungi teekamu enamba y'essimu teekamu gundi buli kimu occupation yo buli kimu kyonna then woonoova waneeno ng'ogize ogambe submit waneeno wokugamba waneeno identify gwe nga gwe nabalaze buli kimu kyonna then identifying people with living with AIDS then updating oyongere maaso webanga eno video ebadde useful gy'oli gisharingira omuntu giforwardinge girabe paka weggwayo naddala abantu abalina siriimu ate giforwardingira omuntu ngoba ali ne mu sekita y'okuba nga ali mu sekita yaki ya eddwaliro so kansubire gundi ebadde nnungi mukama bampera omukisa